mu baana 10,000 baasulu yabadde etisse omuwala omu ye yakatuusibwa ku ssomero ngera emulaba embeera si nnungi ku ye bambi kannyabo bambi kalabe konna simanyi ne kati kakyawunze ono ye mwana yekka eyakatuusibwa ku ssomero nga ye mwalabye emirambo emirala bambi ye mulamu yekka ngera we mulaba tuli wano ku ssomero so updates zonna mugenda bamuzifuna yes mwebale kubeera binene nnyo aleme kubituddiza atutaasa embeera eno tusobole okulaba nga tukola ki katwetereeza n'akasembayo basabye banyabo. Tuli ku Kings David Junior School embeera bweti yakiyongerera mugiraba abazadde bali wano balinze abaana update eriwo nti essaawa yonna abaana abalamu bagenda kuba nga batuuse ku ssomero lino era nga tuli wamu tunyula n'abantu bayongera okujja mu bungi ngera bemulaba mu kitundu kino naye era nga tugengera okubiriza abazadde bali mu kunyolwa naye era nga twagala okumanya nti abaana baba batuuse wano tusuubira okuba nti abazadde balina okubeerawo basobole okuba nti batwala abaana bano nga Ministry of Education yabaddeko dda wano ne basaba essomero za mwiki nga bbiri bagenda kuba nga baligadde kuba kati ekikangabwa kyamaanyi abaana bali traumatize batica bakaaba abazadde bakaaba naye nga twebaza mwenna abavuddeyo okuba nti mujja ate ne mutukwasaganyizaako ku mbeera bwete era nga twongera okubasaba nga bannayuganda tubeererewo abantu bano mu famire zaabwe okulaba nga paka okuzika abaana bano okuwedde n'abaana abasigaddewo twongere okuba nga ate tubeeramu nabo banaye tubeeyanziza nnyo tubeeyanze era tubakubiriza okuba nti tubeerewo paka nga embeera eno ate tugituusizaako weeri mukama bw'atyo bwe yagoze inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katugengera okubiriza abazadde bali mu kunyolwa naye era nga twagala okumanya nti abaana baba batuuse wano tusuubira okuba nti abazadde balina okubeerawo basobole okuba nti batwala abaana bano nga Ministry of Education yabaddeko dda wano ne basaba essomero za mwiki nga bbiri bagenda kuba nga baligadde kuba kati ekikangabwa kyamaanyi abaana bali traumatize batica bakaaba abazadde bakaaba naye nga twebaza mwenna abavuddeyo okuba nti mujja ate ne mutukwasaganyizaako ku mbeera bwete era nga twongera okubasaba nga bannayuganda tubeererewo abantu bano mu famire zaabwe okulaba nga paka okuzika abaana bano okuwedde n'abaana abasigaddewo twongere okuba nga ate tubeeramu nabo banaye tubeeyanziza nnyo tubeeyanze era tubakubiriza okuba nti tubeerewo paka nga embeera eno ate tugituusizaako weeri mukama bw'atyo bwe yagoze inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wetuuza okuse ku makya ne tuwulira amawulire nga kitalo bannange nga kitalo nga kiri nnyo bannange tusabira abazadde bannange abazadde mukama abagunye abazadde abazirise mukama abagunye eno si accident kumpi ya kusatu mu wiiki emu kiki kino bannange amazima gabe mazima afande okujjako okujja mu butuufu sirina bigambo. Nze Kalibala and Sons Furniture twafiiriddwa wano omwana ku King David Junior School Endejje omwana wa sister wange tubadde tubeera naye wali myaka gyonna era n'olunaku lwe yagenda yansibula bulungi nagamba kojja tugenze mu trip naye tugenda kukoma okonze kaali n'amawulire gagenza okujja nga y'omu ku bafudde ekiro twazzeewo wano eno nga tufunye amawulire nti baasi egudde mwe yabadde abadde mu P4 Kimuli Keith ne batugamba nti si omu ku bafiiriddewo wabula embeera eri critical tugenza okukeera ku makya nga batusindikira ebifaananyi abatulaga nti naye yamaze n'akola ki yamaze n'afa naye nze okusaba kwange eri gavumenti ekisooka nandisabye abaana bano aba primary nasale primary babajjeko tuwa kubanga omwana wa primary talina kyagenda kusoma kapucola abaana babeera bato nnyo okubatambuza eŋŋendo ezo singa abaana babatwala ku swimming ne babatwala either mu zoo oba ne babatwalako mu Coca-Cola wali Nammanga nezo eŋŋendo mpanvu nnyo kwabo abaana ekyokubiri babatikka kabindo basi etwala abantu 8 yabaddemu abaana abasoba mu 10 osegeera nga babatisse kabindo nti neweefuna akabenje olw'okuba bali congested kiba kizibu okuwona kyobalaba ennamba erinnya ekyokusatu sere ne ze basaba zennyini sere mpitirivu kwegamba amasomero tuwagazifuula nga bizinensi babasaba emitwalo 23
abaana abasoba mu bibiri ziba zigenda mu miliyoni 5 50 miliyoni kitegeeza nti kati amasomero collectively gakireeta nga gagala ssente baali baleese etteeka nti ne bwe baba bagenze nga tebalina kusukka ssaawa 12 nga babavuga ssaawa kasaziwera 12 wonna we muli onoonya bunoonya wali mafuta oba wali bisulo ng'opaakinga ng'okola ki nga weebaka ekyokulala abaddereeva bennyini basaanye beddeko lwakuba nti kyannaku nti mpulidde ne ddereeva yafudde naye ddereeva yenna nga bakugambye nti emotoka yafudde emirundi 2 abaana bwe bavaamu bwe bagikanika bwe baddamu oba omaze okukiraba nti tesobola kubazzaayo wala osegeera naye n'obazzaamu ogwokubiri abaana b'abanno so kyennyamiza nnyo nze nandisuubidde nti abaana ba primary gavumenti yandibadde ebaningira ddala ebintu bya trip ne tour mu primary kubanga aba secondary bimanyi okubagasa field work n'ebirala naye aba primary tebalina kye beetaagisa trip na tour bwe sima bagenda capturwa sima bagenda wa. So guys, kitalo nnyo kitalo ddala era tukyali wano ku King David Junior School Endejje. So kyabawa updates bitalo nnyo bitalo ddala mu mwenna abafiibiddwako abaana bammwe. Bali 936 217 be bagenda kukulambula mu mmotoka za linnya nga kuliko basi 2 nga kuliko n'emmotoka endala entonotono 2 basi eyabadde n'abaana 117 be bafunye accident era accident yabayisizza bubi baana 21 bakakasiddwa nti bafudde abaana 21 emirambo gyabwe ne gitwalibwa mu ddwaliro e Kapchora ekyo mukitegedde details abaana 5 manya ku baana 20 kubafudde abantu 5 basomesa 5 basomesa bawano mwe muli ne director waffe mwe muli n'abantu bonna abalala ababadde balabirira abaana bano abaana abalwadde 40 bali Mbale mu ddwaliro bajjanjabibwa 44 bajjanjabibwa Mbale naye enteekateeka zikolebwa okulaba nti bonna bonna tubakomyawo enteekateeka zikolebwa okulaba nti n'abadde mu ddwaliro bajjanjabibwa nabo bakomewo nga bannaabwe abalala. Njagala kubasaba ffenna tukwatire wamu ne gavumenti tukwatire wamu n'obukulembeze bwa municipal council eno okulaba nti abaana essomero lyaffe n'abaana baffe bava mu mbeera eri traumatizing. Ministry y'ebyenjigiriza ne ministry y'abaana n'abavubuka nga zikolagana ne municipality bajja kukola enteekateeka okulaba nti abaana bano bayambibwa okuwona obulwadde obwo babita kubudaabuda abantu abakwatibwako ensonga eno. Njagala tukolagane, njagala tutegeeragane bulungi, siwasaana ate kubeerawo bizibu birala binatutuukako kuba gavumenti eri mu buyinza efa ku bulamu bw'omuntu. Njagala kusembayo na kano ffe nga abali mu gavumenti yamu ekigambo kya safety n'obulamu bw'omwana n'obw'omukozesomesa n'owa tukitwala nga kintu kikulu nnyo mu bye tukola bye tulina okuwa priority. Abaana bano bonna baana baggwanga eggwanga lifiiriddwa. Njagala buli omu abaako kyakola tusale amagezi okulaba nti abasigaddewo nga balamu tubalabirira tibataddeyo okufuna bizibu bifaanana bwe biti. Meya bw'abadde ayogera asabye tugalewo essomero lino ndowooza mukyo era ekyokubiri kibadde ki trips zebayita okulambulwa nti nazo tuziseeko siiru
okutuuka ng'embeera eteredde. Njagala kukakasa on behalf of government, that all trips, tours, whatever, have been suspended all over the country Uganda. Nti abasome mbana kumalika kubidde mu balanga nze bwe ndaba ennaku zino masomero ebintu bwe biti luli mwamanya ekyabaawo kati njagala tunoonyereze aggressively kiki ekyaleese enjega eno, kiki ekiyinza okumanya kiri responsible for ebibaddewo. Era ngenda nzikiriziganya ne meya nti abaana baffe essomero tuliggale okumala wiiki nga 2 nga betunoonyereza bwe kinaaba nga kyetaagisa okwongerayo omwezi oba gumu, ekyo tugenda kuva mu kunoonyereza kwe tulina. Njagala olwaleero saagala kunenya ono oba oli, omukolo guno si gwa kunenya, tujja kubeera n'obudde obw'okunenya bwe kiba kyetaagisa. Naye buli omu twatandise ffe nga gavumenti kati nva mu meeting ne security agencies n'abantu abalala bangi, Ministry of Health, nga kiki ekigendererwa mu meeting yaffe. Twekozeemu committee at that level egenda okulondoola ensonga eno Maulid, era obukulembeze bwa municipali bwe butukulembera, omukyalo ono omulabye ne meya mulabye. Njagala okwongera okusaba abantu baffe mwenna mugume. Omukama Katonda eyatuwa obulamu buno alina ensonga ze lwaki akola ebintu ebimu budde obukyamu.